mugubazi bannaffe sinza bagamba nti nsanso balaba wabula mbagamba nti mukuliko amakubo kubanga gwe tuzze okulaba wano ate ye ekkubo lye lyakoze eki lye lyamututte n'olwekyo mukuliko amakubo. Nze ngenda kuyisa mu bwangu ngenda sooka baka pulogulaamu kaffe naye kansooka embayomu katono nnyo nga bwe tutambudde. Omugenzi nze bakubiddeko ku ssaawa 2 ez'okumakya nga baŋŋamba nti afudde. Nabadde ndi waka nefuna ka boda omwana yabadde n'essimu eyagironze eyankubidde newabaawo muganda waffe mukulu waffe Ssewamu naye nankubira newabaawo ne muganda waffe ali mu kyalo naye nasoose butakkiriza kubanga emabegako ennaku 2 Dewo yabadde aŋŋambye mbu ali ne bayinginiya batudde naye bali mu kuteekateeka ntaana. Ne mugamba bayinginiya otudde nabo muteekateeka ntaana yaki yakubeerawo olifa ofudde tukuteereyo oleme kulwana n'abantu ku nsi. N'agamba ate nze njagala bikolerawo ne mujjako. N'addamu nankubira n'aŋŋamba nti muto wange bajjajja basiimye nkuweeyo $5,000 n'aginteera ku ssimu. Ne mugamba ebiri toddamu biŋŋamba nsimanyi kye bitegeeza wabula njagala ojjo nnyimbireko. N'aŋŋamba ngenda kuyimbirako shows 2 ekisooka ziri waffe emu eri Kasande endala Mulumbe naye bwe mmala okuyimba ngenda kuyimba nga nsiibula konze lwaki nti nze njagala buli mwaka nnyimbe ng'ekivulu kitya kimu. Ne mugamba awo wali mutawaana ojja kuba okola ki ojja kuba oyimba. Essimu yazzemu okunkubirwa ng'afudde naye bankubidde nafunye ka booda nengoba patrol nempita ekyengera enkuba yabadde etonnya nenzikirira ne tutuuka ku mochari nagenza okutuuka yambuzeeko awo nesitegere ekutte eno oba ekutte eno kati nengenda ne bagamba ku kanso kati badde bamuyingiza ne mbagamba musooke mulinde awo yalabika muganda wange yakoze eki omusajja bambi teyabadde mubi namusikayo nga Dewo kwe kutandika okukakasa abantu mu baby Dewo afudde. Naye wayisewo essaawa 3 era Mr. President ngenda kwebaza nnyo. Mr. President nankubira alina kyali gwe yabaddewo nankubira naŋŋamba kakati gooli awo. President naŋŋamba gooli awo konze kati kambi kwasaganye era ebyo binaaba biganye ngenda kukola ki. Ne mugamba naye nteekateeka yaffe eri bweti nze Dewo nze muganda we wano tetulina busobozi bubeeza muntu ono Kampala mbadde mpanzeeyo wano Kafino mujje wano nga mutwala Kigamba. President naŋŋamba nedda kansooke nkuddire mu ddakiika 3 era eddakiika yazzeeko yaŋŋambye sala amagezi ku ssaawa 12 Dewo tumutwale ku National Theatre badde nsaamukubireko era ne mugamba nti okumuleeta awo siganye naye nze siina wadde ekikumi kya tenti bino mbyogera buli kimu kyaddewo kyava ŋŋamba nti mpaamu era eddakiika 2 nanzijjako. N'addamu nampeereza message naŋŋamba gwe sala amagezi omulambo guvaawo ebintu enteekateeka ziwedde ogende wali tenti nzisasudde na buli kyemulaba wano President nasanze yakikozeeko. Simanyi oba Federation nze nja kwogana gwe mbadde njogera naye kubanga singa nabadde njogana ne Secretary oba wa finance mu Federation nandigambye nti Federation naye nabadde njogana ne President direct yensonga lwaki gwe nkola ki gwe njogerako. N'olwekyo President neyanza nnyo neyanza gwe mukama w'omukisa. Bassebo ne bannyabo tetugenda kulwawo nnyo bannamwandu badde osigenda kubagamba nti oba omu kubanga nange sibamanyi n'abaana sigenda kugamba nti bali bana kubanga nange sikola ki Dewo abadde musajja abadde muki kati sinza kuddira ku musajja enjasa biggone nga nti abadde na babiri enkya bwe banaleeta abalala olwo mbannyonnyole ntya. Kaakati ekyo kigenda kuba kyaffe eri nga famire mukikkirize nti Dewo abadde si mugumba abadde n'abaana era abadde n'abakyala. N'olwekyo enteekateeka zaffe ziri bwe ziti nga famire bwe tuva wano ku makya tugenda Mubende. Mubende abatamanyi Mubende bw'ogenda Mubende ate okwata Kakumiro Road waliwo ekyalo bakiyita Kiyuuni ng'ogenda tuuka ewa Nabbanja Kakumiro mu ttawuni.
kati ekyalo kye bayita Kiyuni tuziika we bayita Ekigamba okuvaawo Ekiyuni ogenda Ekigamba watono nnyo abanagenda naffe enkya si lwe lunaku lw'okuziika kubanga tetuyinza kukwata mwana wa musajja nga waali kubanga taata waffe waali wadde maama waffe taliiwo waliwo Mitiyana Kalangaalo katugenda Kigamba webale nnyo ssebo okumpa bulamu n'olwekyo enteekateeka bwetyo bweri nti bw'ova wano olunaku lw'enkya tugenda kusula nga tukungubaga ate mu kyalo enteekateeka z'okuziika zigenda kubaawo ku Sande ku ssaawa 8 enkya tugenda kusulayo nga tukungubaga kuba taata gyali mu kyalo ne maama taliiyo ye Mukama yamuyita ddera Leo yagambye mbw agenda sinkana maama so kyekigenda okubaawo naye nga sinataka zindalo kano Mr. President mbadde mu nteekateeka zonna naye nga nkozesa magezi ga kuyimba mbadde siina cash money mbadde ngamba Mulumba ne Muganzi abudonyogunya tomanyi oli n'agamba omusi kumanyi mwana n'agamba nkumanyi ne muga kati mbadde njagala okole bwoti naye nze ngenda bikolako abasinga banneesize sijjaga nti wali yanjiye bino ebyokuddwaliro byonna twekwanyakwanyiza ne mukulu wange Ssewamu ne tubikolako naye wakyaliwo obuzibu kati obw'okutuuka gye tulaga kubanga simanyi ate muntu wenziramu kumunnyonnyola nnyo nti kakati omanyi ate tuseetulemu naye ng'oŋŋamba okuseetuka nnyo naye kyemmanyi bantu balungi kakati mbadde nsaba obuli ayogera mikwano gya Ddeewo Ddeewo abadde nno kyali waffe abamu Ddeewo nga yadda mu bintu ebyo naye ng'amanyi otokyayo amanyi n'okukubira naga akati ndabaako olabe ku bajjajja n'akookyayo sebbanga okimanyi era tugamba mbu tojja kuleeta otyo kaakati Jona n'ekirala kye ngenda osembyeyo bannange muleke kubeera mikwano gyaffe nga mutukwenyakwenya nze ntuuse ku Ddeewo nga ndiyo omu nga bwe ntunula bwe nti emabega sirabawo omuntu okumala essaawa 2 naye ng'abantu bategedde abalala be bankubidde mulimu n'ababadde bansinga okubeera ne Ddeewo mulimu n'ababadde basula ewa Ddeewo mulimu n'ababadde Ddeewo baaliisa abwedda bambuuza kiri kiti eyo abalala baliisizza n'amazzi kubanga omuntu okimanyi obadde obeera ne Ddeewo Ddeewo yafudde ye mukwano gwo n'engoyo yambalazize ng'ombuuza abudu kiri kiti awo kati muli kuki nga lwaki sikusinisa binnyo era abalala balabika bankyaye naye nze ntambulira mu kukyayibwa ate sitya kyentegeeza nti tubeere ba mukwano ddala bw'obanga ogamba oli mukwano gwange beera mukwano gwange tonnimba beerawo kale beerawo obeerewo omu osegedde waliwo ababadde bava ewala sijja banenya ng'akuwa ensonga zinaga nasuze kalangala ng'ekituufu okiraba naye nga oli ali mu buliri bwakubulya n'enkuba bwetonya naye ng'akulaga mbu tagenda kujja kale ekintu ekyo kinnumye nnyo nze Ddeewo yaŋŋaana omukaabira nyinza okuba sikaaberwa Ddeewo naye nga nkaabidde bantu mikwano gye ngenda kwebaza mwenna oba Bakamuta oba Bawuma oba ba Federation oba Bakomawo mwebale nnyo mwebalire ddala kuba ffenna tuli muntu atya ebiina bino ebitwawula tulidde wano muganda wange Mukunja nga Wanda lwakuba agenze n'atukoga ababbye oluyimba lwe baluyitani paka kuwulira bubi kakati n'oli omuwala yagamba katunywe bbiya paka kuwulira bubi naye akomplaining kubanga kwe twakijja ffenna kakati ekyo sijja kitwala wala kankikomyawo naye tulina kwagalana oba oli yakoze ensobi muyimbi munno kati kyo mwana sina na byakwogera naye kyeŋŋamba pulogulamu bwetyo bwetambula tugenda kubamu ne kabbandi wano omuntu yenna asobola okukubamu oba asobola okuyimbamu Mr. President wamala okwogera tugendagenda twogerayo aboogezi nga bana so my president akazindalo kano njagala kakwasa ggwe nga tewali muntu
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 87 15 15